Abasiramu mwebale kusiiba nena mubadde bazuukusa abantu okulyaddaako ekintu mwakitadde ku levo ndala. Abantu mubadde mubazuukusiriza ku WhatsApp. Olaba omuntu alema kuzuukuka ku alamu naye atolokuka WhatsApp message. Ekintu mwakitadde ku levo ndala. Leero na buno bwana obutasiiba butusobedde. Ate gwe kiki ekikukaabya? Kalabakala. Hani? Kalabakala. Kabalagala. Gwe katukwesonyiwe. Oyagala kabalagala az'okoze eki? Abaana kabalagala bamukolerera g'olyawo. Leero babatanda bakuzaala mbasekeredde kuba guno omulembe. Obagala amazina abaana bagayigirawa? Bojo, munansonyi okutandika omukolo nga tetusabye. Katonda alina okutubeerera musikyo mubulizi. Obeera ng'olisitedde osigadde mu gaafu eziriyo n'omukama naye akubeerawo n'obeera malembe pakala. Pakala siti. Bw'obeera mu mayoyo banna batuusaako yinuka ate tinku n'akuddira mwala. Mwala ali. Abona bwe bayagala okulaba amalembe n'emicaccayiko naawe beera mu gaafu ez'amale. Ez'amalembe. Ate naki twongere tabbiri zaffe zino mu maaso mukyomanagewo shida zaffe tukuŋŋaanye ate waliwo ne bankologo. Katugende mu maaso ne tabbiri zaffe ekitambiro ky'emisa kyo tukikomekereza. Wamahonorable, woyawoyawe. She was saying that for her, she wants a divorce a day after the wedding because the man's manhood was impossible. So that the man... Please, Honorable Rose Mutoni, be precise. Speak up to get a brunch. You want me to say it was too big? That the woman could not manage? Kanzirike sina bya kwogera bingi nina y'abakoddomi banyina. Honorable Violet, abekatakwin abo banene. You've never met this person and then when you reach there you say, you've seen it live and then you say, I really cannot take it. And you can withdraw your consent at that point. Degree yetuuse mu kikumi ate ng'ogamba nti wamabahonere babasajja ensonga y'omugiwagira kweri. Consent is given at a stage of takeoff. All of us fly. Now, we are on a plane, we've taken off, we are at cruise speed, and you say stop. Now, what do you want the pilot to do? To crash the plane? Abakyala balina okukimanya nti bajjajjaffe baalugera nti eyeeyambudde olugendo alutambula bulungi. Pilot ayinza atya okubeera ng'ennyonyi amaze okugisitula eri mu bbanga omutwe gutunudde waggulu ate ng'ogamba nti nze nviramu wano. Sipiika nga tonnaba kutuwa ky'osalawo ku nsonga eno sooka otunnyonnyole bulungi ensonga oja yayogedde watandise okulya mu kibiina olukwe ensonga gy'ogenda okusalawo kati tunaakwesiga kweri. Now, Ofono Kondo, you know someone who can steal from a supermarket? Yes. What more authority has he got to speak about me? Mr. President, Parliament ng'erabika evudde ku mulamwa kiki oyinza okukola gwe ng'omusajja omukulu ali family. Although me, I am very family, of course, Parliament is not the one which runs Uganda. I can put it to a referendum and resolve this issue for once and for all. Kakati kitegeeza bwe tugenda mu referendum abantu ba bulijjo balina okubaako kye boogera. Let's now move to the public court. Sir, what are you saying on the president's issue? Semana la Luganda. Wandise bumukuru? Yes. Basomesa bavaawo aba basomesa Oluganda lwokanga Uganda emanyikiddwa ng'ensi ezisinga okwogera Oluzungu. N'abatica abamu basoga beerere. Tekuli tica amanyi Luzungu. Okakasa oyogeza mazima? Aye omukubiriza olukiiko. Owulire omwana kyakobye. Ezira musomesa mulala akuba Luzungu. Ekyo aye wakiikiririzaamu kuba gwe Jehova ate Oluzungu olwidi. Aye oyinza okutwayo omuntu omulala bw'ati nga bw'amaanyi ng'ava busoga eyo
ng'oluzungu alukoba. A professor who manufactured a treatment for coronavirus in the US, a young man from Busoga. Yes. Pastor Bujengo, wama apart from eddagala lya covid okubeera nga lya buseere, kiki ekirala kyomanyi kyebaseera? Sebebbeere lya bbeeyi. Manyi nze ebyo ebintu sibimanyi bulungi, konka kati gwe oba oliyonka kiki kyoba owulira? Nga tolina nakyoyonka muntu obona ogandi nzikuse oba nnyina n'ekyempulira n'omusimba emmotoka. Gwe mwana muwala, kiki kyogera ku bigambo pasita byayogedde? Ebyo bye mwagala naye babagamba okukwata enkumbi. Ne lwaki abavubuka temwagala kulima? I told the World Bank the same thing. If you want to make agriculture attractive, if you want to make it sexy, start by publishing it. Get a young person who's attractive, put them on this picture. I said this in Harare last year to say, can we try to make agriculture sexy? Buli kimu sexy. Pasita akubebere baliseera oli awo zagendaku ebyo ate naawe oli mu kukopa ebyobulimi tubiteekemu sexy. Make agriculture sexy. Obugalo, omwana yogedde ku sexy mu byobulimi. Obugalo. If you, the organizers, the frontiers, the people who are supposed to lead us are putting such pictures, what are you sending to a person, a young person from the village? You pick this picture and like, oh, this is what we're living. But if they see a young person here, very attractive like me, and you put me here, even the young men in the village, they'll be like, wow, I want to be like her. I mean, where am I going to find this woman? Let me join agriculture. Twetaaga kutandikira abavubuka tukakube ebifaananyi. Abavubuka tukakube ebifaananyi tubiteeke ku butabo. Omaterera tukukube. Kanula muko katono ku maaso. Banga asinika muko katono. Abavubuka n'ebyobulimi. Kyayaka abaana tebakyasoma tivisi kyagiraba amawulire nagavaako essimu zo nkyajingira bunaayira ne weebuuza ekimbonyabonya mu nsi Uganda kyekyaki amasannyalaze ngasasula ne bagabba ogenda okkeera ku makyanga kuliko sipanda n'obuuza nti ate ogubadde uniti zo zo tebazikuzza owasita time zigwasasula ennaku ezo nazo n'azibba ogenda okwegiramu bati nti zagwako ate zirize sayaka umeme yazibba ne weebuuza bano be baateekako nga tebasobola kiki kyali kigendererwa ki kyakuba munna Uganda abulweko obwekyusizo kiki kyokyo wati Uganda yaffe tebagiteeka mu bintu bitusanyusa ne tubona abantu obwekadiddaabo kati balejja kumeka saaka abaana bakutebakyasoma wati